Ofufukiriza nkubbireko nga sinneeyongerayo nti olupapula lw'oluganzi olwabukedde olwokutaano lwafulumye dda era nga lufulumiddemu akadirisa erimu bannabyamizannyo abaagala okumanya lwaki Premier League ekalubye mujja kubanga mufuna akadirisa mu lupapula lwabukedde. Mulimu n'akasattiro mu poliisi ojja kalaba so nga ate poliisi eweze n'obubaga bwa Ssekukkulu byonna biri mu lupapula lwabukeddewo olw'olwokutaano keera ofune kopi eyiyo ensonga ozitegeere. Bwe tugenda maaso n'amawulire agataliko nfuufu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ku kaadi eya NUP asiibye Kannungu Lukungiri ne Mitoma ng'agenda maaso n'okunoonya akalulu. Ono asuubizza abaayo nti bwe bamulonda agenda kubafunira akatale ak'amajaani saako ne taaba. Ebisingawo tubikuŋŋaanyizza akatubikuwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu okunoonya akalulu ku bwa pulezidenti lwalira kutandikidde mu Kannungu nga lwamu ne mukyala we Baby Itungo. Itungo asiba abakyala okulonda Kyagulanyi ku bwa pulezidenti asobole okufunira abami baabwe emirimu naddala bagenda okunyumiriza mu wanga ageweerusaako n'okubatera amalwaliro basobola okuzaalira. Ye Kyagulanyi asiimye abantu b'e Kannungu okumaliriza musanyu wadde nga abamu poliisi ebaganye okutuuka wali olukuŋŋaana. Mugambe buli muntu yenna wano muri Lukunji, we must stand together. One mask enegenda kubeera mission buli kyaliwo buli gwamanyi making sure alonda. Kyagulanyi asaba ab'e Kannungu singa bamulonda kuba pulezidenti agenda kubafunira akatale mwe bagenda okutundira ntaba waabwe n'amajaani. Ngenda kugaruka Kannungu okwigulawo oluguudo na factory oluvudde nayolekedde disitulikiti Lukungiri kyokka abadde atuuka mu kibuga asanze poliisi egadde kuba eringira. Don't argue so much with the officers. Don't argue so much with the soldiers and the police officers. Let us agree, although they've taken us from all this other side, let us show a good image. Kyagulanyi yeegaliridde abasirikale bamukkiriza ayitewo nga butereera abawagizi bebeesobye ne poliisi okutuusa lwe batendewali ne basala enkiriza okutuuka wali olukuŋŋaana. Itungo akuttidde bbawo akadingidde ng'asaba ab'e Lukungiri okumulonda akole ku nsonga z'abakyala. Kyagulanyi otuuse e Mitoma abadde wagenda okubira olukuŋŋaana lwe asanze poliisi egadde ekisabo nemutegeeza ng'obudde bwa kampeyini buweddeko. Kyagulanyi takkiriziddwa kwogera n'abalonzi nga mukyala Itungo ng'alina abakuumi ekibiina byebogedde ate obwedda boogera batambula. Abantu ba Mitoma nemuza kutusaasira omwami Kyagulanyi namubaleeterako obwire bwawayo. David Tamale yakusakidde Gullion ku Lwabukedde TV. Kale kulikayo David Tamale. Yes, ntebo w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama alabudde ba RDC abatandise okweyingiza mirimu gy'akakiiko ako naga nti bano bajja kukolebwako ng'abantu. Omulamuzi Byabakama bino abyogedde asisinkanya abakiise baabo abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okulaba engeri okunoonya akalulu gye kulina okuba nga kutambuzibwamu awatali kusika muguwa. Ab'akakiiko ak'ebyokulonda nga bakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama basisinkanye abakiise b'abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okuumako okugisaako n'abakungu okuva mu poliisi okugendeza ku bikolwa by'okusikaŋŋana omuguwa. Abazikubaddeko Edward Ochomo aduubira ebikoto bya poliisi, Ssaabawandiisi wa NRM Kasirye Lumumba, Ssaabawandiisi wa FDC Nalala Mafaabi wabuulira Dennis nga kikkirizo Kabuleta n'omuwagizi wa NUP Jawero Ssenyonyi. Akavubo tekakkiriziddwa mba namawulire oluvannyuma abakiise banjudde ebituukiddwako wano Ssenyonyi asabye poliisi okumya okutulugunya buludde olwa gavumenti babawe n'ekitiibwa. Abantu baffe abalala abasinga bapookya na biwundu, abamu babatemako emikono, amagulu n'ebirala. Omwaka gubadde muzibu gwo. Yenyamidde olw'ebikolwa ebyokutulugunya bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe ebisusse ensazi zino kyagamba nti tekiraga bugonjofu. Ssaabawandiisi w'NUP Louis Lubongo yategeezezza nti ensisinkano eno
bwe talina kyegenda kukyusa ku mbeerera okubanga abakuumaddembe beeyisanga abatali bantu. Ogezaako okugamba kati lwaki tuyita wano naye bo ogezaako okuteesa nabo baluspondinga oba bakuddamu ne tear gas n'amasasi. Ye Mapabya akukulumidde akakiiko olw'okubamalira obudde mu nsisinkano gya ICU okugeramu obwogezi kubanga tewali kiteeseddwa kibaluma. RCC w'e Kawempe yawandiikidde Electoral Commission tayagala bakandidate Amuri Atanda Kyagulanyi bagende wa Kawempe. Wafa agenze leero ono kyama kyana bakuddamu agamba simanyi kandidate wafa bamuganye. Ye Emmanuel Dombo omwogezi wa NRM okawukanako ne banne ategeeza nti baganyuddwa nnyo mu nsisinkano eno kubanga basobodde okumanya badde tebamanyi okulinda RCC w'e Kawempe oduuse ine okozesa obubi obuyinza bwe. RCC w'e Kawempe yakozesezza obubi obuyinza bwe bwe yagezezaako oba bwe yaganye mwami Amuri atokuba mu bitundu byayogera so nga ate yamaze okuwandikira chairman w'electrician alungamizibwe ng'ate tanaba kulungamizibwa. Yeeganye ebyogererwa ab'NUP nti bagulirira bannakibiina abeesimbe n'abasaba okwebuuza ku bakyuse babuulire. Kubanga ne waffe waliwo abantu baako mu NRM ne bagenda mu NUP ate nga teri ssente ze babawa kati bo babakola batya. Omulamuzi by'Abakama alambudde ku bituukiddwako mu nsisinkano omuli okwemulugunya okuze kulambikibwa abeesimbye bo n'asamba ajja nti tubadde lwakugera mu bwogezi. Singa tugolola ensobi ezibaddewo embagi zombi tusobola okutambuza omulimu guno mu bwenkanya ate mu bwerufu eggwanga lyaffe lisobola okubeeramu obutebenkevu. By'Abakama era alabudde baladise okutula eggwanga okukumi okweyingiza mu mirimu gyabwe kyagambye kyavunaanyizibwa kyavudde ku RCC Hussein okutegeeza eggulu nga batagenda kukkiriza abeesimbye okuli Patrick Amuyate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba enkuŋŋaana e Kawempe. Ategeeza nga akakiiko bakagenda okulagira bekikwataho okunoonyereza ku Hussein kubanga talina buyinza bwe banaazuula nga yennyingidde mu kulemesa abeesimbye wakuvunaanibwa ng'omuntu. Bw'abanga yakola program yalaga program eyo ne bagikanyiza ne banne bakandidate abalala nti olunaku olwo alina kubeera mu kifo bwe kiti. Kakati gwe RCC tolina obuwinza n'ovaayo n'ogamba nti nze eyo program sijja giikiriza. Ye ekyomwakasiza nga bwagenda okuwulira bakama be ebiteeseddwa ku n'oluvannyuma bawandiikira akakiiko. Ndisa ndi Mutyaba yakusakidde Gulin ku Lwakukere TV. Obako kuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko kajjukizaawo bonna abeewandiisa okulonda nti ennaku ezaalambikibwa okulondebwako abayisimbyewo bweziti bwe zaalambikibwa. Abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'abakiise ba palamenti baakulondebwa nga 14 Januari 2021. Bo abeesimbyewo ku bwa Lord Mayor, Meya, bassentebe ne bakkansala okwabwe kwa kubaawo nga 2 Januari 2021. Ate abeesimbyewo ku mitendera gya munisipaali, ssentebe ne bakkansala ba division baakulondebwa nga 25 Januari 2021. Olwo bassentebe ne bakkansala b'oku mutendera gw'amagombola balondebwe nga 3 omwezi ogwokubiri 2021. Oyekka erinnya lye lirabikira ku lukalala lw'abalonzi yajja okukkirizibwa okulonda. Ojjukizibwa okwambala mask, okunaaba mu ngalo ne sabbuuni era n'okwewa amabanga mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Akakiiko kakubiriza abalonzi okugenda mu bungi okulonda oyo gw'osiimye akukulembere. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now,